amawulire galina engeri gye gajja kukusiima gakulemesa okkiriza eki ogaanye ki naye bwe nalabye abantu wano nekakakawukiddagala yayinza kukkiriza tumaze kumuziika ekyaddala nkyalinamu akalowooza nti akyasobola okwogera ekigambo kubanga mpangatimuzeibanga bulijjo tugenda mu ddwaliro tukola tuvaayo kiri ogusoose era abanaye bamutwala mu ddwaliro olwo ne bagenda omulongoosa twasooka kunyumya mboozi n'avaayo era bwe yavaayo nankubira yonna naye kati oba musiro obutakiriza kikola naye kyekikola kitagwenga munnamawulire olina ensonga tubadde wakola ne muzeeyi ensonga ki era segenda gifiirwa etya twamala emirundi yansomesa amawulire nze kyokubiri nali nkola tv nga simanyi kuweereza yakusomesa ng'omulabirako nze nasaasoma mawulire pasita iganzi yakeera ku majana nteeka na digiri mu bintu biki agamba onkuwulira oyogera ebintu tv eno osobola ogikolera kakati oyo yampa omukisa mukama musaasi nanteeka ku tv ye nga ye nampa space nagamba kakati tutuuka wakati nanga naye abantu bagamba tomanyi kuweereza oba oyagala okusigala mu mawulire noonya omuntu ow'amaanyi osobola okubeera naye mu sho abantu nga bakuwulira nga kugamba ozimbireko mukama katonda yansansira nti famire gyenvaamu yakusira muze emirundi teyamala nadakiika ziwera ttaano nga tannangamba zizawera ttaano kuba namusizinka nagamba kanka mutabani wange okola nti njagala muzeeyi tugende kushonanga ebeera ya saawa nti etera kubeera ya kiro saawa nyinagazi sitambula kiro netukkiriziganya ne production kuba pasali yali producer wange netugiva emisana ku makya 3 paka 4 nakkiriza jje kakati awo weyafuukira omusomesa wange mumawulire era bino byenkola sijja kukulimba nabiyigira ku bantu basatu production nagiyigira ku pasitayiga presentation n'amawulire nagayigira ku tamale memendi art of public speech nayigira ku agina abo bazimeka naye ate mu bo mukwano gwange abadde asinga kubanze mbadde nyina emikwano 3 yetamale memendi n'olwekyo bwafa nze nange kalya yange bangeefunira kubanga abadde protector wa mukutu gwange nga buli lwempaako abantu byetukola mu byobufuzi nembanyiiza nga mirundi ankolera esooka nga essimu ye esolovenga ensonga akuba essimu emu n'agamba mutabani mumuveeko omukutu gwange okitegeera guno omukutu gwange obyobadde otidde nebikola ki nebikoma ekyokubiri nga bwe nayiga ku presentation nenkola n'emikutu egyange nga ne shows zenkolanga nzona yabadde omulabi wange nambwe mukusi ng'era nkubira nangamba kozi bakuzaalawa e Masaka wiiki ejja gendako e Masaka ebyo byokoze owedde munnange nga yavaako connection ezisinga bwe tuba tunakola show nga nina omuntu gwe neetaaga nangagamba bugambi mukubire n'omukola ki kati oyinza kwogera kikutamala ebintu nenkuwuliriza yanjagala shows ne tuzijja ku tv nenkola omukutu ogwange ng'omu private nga tukaanyiza era okumala omwaka mulamba nga nteekako yeyekala abantu ne bagamba mu bikutu gwaffe ntambwira abantu bakime bituga tamale kubanga alina okuwoolebwa era ndiko yeki yekka kati bwe mmala okukitegeera kwaze ndi strategic nemanya nti kati nkuze nsobola okweterako ebyange era nabimunyonyola netujja ku online nze namuyingiza online yali musajja wamawulire naye ebyoonline bino abitya ayagala mainstream nemunyonyola nti the future from analog to digital now we are moving to online egenda kusalawo nnyo I was surprised nakkiriza najja kumukola n'abantu bonna balabe bamukyaza ku online
asooka kumbuuza nti guwanyingiza bino ebintu nkole ne gundi, guwanyingiza bino ebintu nkole ne gundi. So buli munnamawulire gw'olaba akola naye, at least I have had to be consulted by him, kubanga nze byeyanjigiriza binaadde abimbuuza, era kati Mukama Katonda bw'abanga amusi mazima nga amutudde ekyaddala nga taliiwo, ngenda kumusuula yo n'ababadde bamukyaza bagenda kumusuula bonna, kuba abadde content ng'ate bw'atuula ku mukutu gwa guprotectinga agulwanirira. Ekirala, omusajja oyo tubadde tuli basajja bakulu, yansuumusa n'antika mu myaka gye, kati nga tulina ebyaffe ebyabasajja tutambula eyo notusanga tulina we tutudde tukola gumu gwa kutunula buli kiyitawo, naye nga tetunaba kubaako we tutuula abadde afuna amawulire gonna ag'omu Uganda ne East Africa, n'atuula for like 3 hours akola press review nga tannayogera, naye ng'ayomba nnyo ne articles z'asoma. Omuwulira mu mmotoka, oluusi atambulira mmotoka yange nawe, omuwulira mu mmotoka lwabeedda ng'abantu bonna bamunyiiziza nga nkubira nga muwaaye jangu twetooloolemu, akola press review n'atunula mu mawulire gonna n'atandika okugamba ono omwana bino bye yawandiise bagenda musiba nga temuliiwo. N'ajjayo essimu ye n'akubira gwe wayogeddeko n'amugamba waaye tebakuwandiiseeko bano mu nation oba mu vision okirabye? Nti nkirabye. Naye omwana oyo yankoze bw'ati nga amusonyiwe musiru, oyo mutabani wange nga tamumanyi. Wava ku simu ng'omubuuza muzeeyi oyo gw'ogamba omumanyi? Yati musiru w'amawulire ze simumanyi. Naye agamba kati oyo so we mutabadde ng'omusajja oyo atulwanira entalo z'abannamawulire. Ekyaddala tulina okweraliikirira. Nze bwe nali nnyingira amawulire nawulira nnyo ku Latin America eyo, ttannyo bannamawulire.